Omukulembeze yagambye sekita yaffe ekyali nzigale. Kino kitegeeza ki erimu banakatemba? Ffe emitima gyakaluba tetukyalina kyekola. Kati yamanyi obaggulawo bataggalawo baggulawo yamanyi. Obaggulawo bataggulawo waggulawo. Wetuli ebintu tujja kuba wa YouTube naye agiggala ne Facebook agiggala. Oba Uganda tugobamu ne tugenda mu Kenya. Naye nga yekyalina okumanya bw'ataggulawo twagala agenda tuyigiriza obulogo. Okitegedde mama Fina tumwekwate. Era muzeeyi bawulira ekintu wakinga ekimunyonyogera amanye eddogoli lisange. Omuwulira ntuze omuntu tomanya lwaki. Era kosi temanyi nti mweraliikiriva agamba. Era wabaawo ekikireeta ekyo. Ffe tusinga okukuŋŋaanya abantu ye mweraliikiriva alowooza nti covid ajja kukomawo. Tukuŋŋaanya abantu naye alina otukkiriza aba artist. Atuwa omukisa naffe tusobola okukolera. Abantu nga bibiri bimala. Basala abantu banga. Tusobola okugoberera protocol. Nga bapasa badde bakola ne batuuza abana baba space nga naffe tusobola ekyo mpolampola naye tetugenda kubeera ku ekyo paka covid agenda kubeera nga 6 killer diseases ziriwo zimanyi whooping cough ne sirimu nga tomwerabidde alimu 6 killer diseases covid agenda kubeera nga covid manya nga sirimu mulimu hepatitis B kati wulira endwadde ezikyajja simanyi nakumanya wulira hepatitis B ensonga y'eggulu abayimbi okugenda eggulu buli muntu kwawuba ggulu mwenga banakatemba nze neewuunya n'abantu abagenda eggulu balina ssente yes by the way kubanze bulijjo ndaaja nangamba salimu saliba basobola asemberesembereko wano e Kampala wakiri ebbombo kuba eggulu wala oweetaaga emitwalo aga transport amafuta 5 nga tekuliko obunyama nadde obukyomo buno obuli ebbali yadde gonja n'okugulirira kati noyetaaga emitwalo emirala nga 3 za ruumu za lodge okitegeera okumulinda ku programu entuufu gyo n'okola ki ne ku kiddo ebidde bibera mu kkubo lumu olina okugira then ofuna ebyokwesabika kuba mpulira wawolobujja mu budde obutali butuufu n'ofuna emigga egitategeereka tegeeza abagendayo balina ne salimu saliba n'aba twetaaga atuyite naye ne transport akole ki amutuweereze gyali wala oba kyasemberesembereko wajja kasubi oba abeeraawo namuŋoona tujja kujjaawo otambuzawo n'ekigere bulungi tosobola nattuuya bakole ki ate kati bakwati abayimbi bamanyikidde beewuubayo naye n'ab'enseenene gye bali bagendayo bamalaaya beewuubayo buli muntu yeetaaga buyambi paka ku musisi wa capati ensi ensonga y'eggulu kyekyo kusembera enteeka yasembere oba si kyatuweereze transport gyali wala sikiri gyali wala kituufu wala ggulu ono ali married mu Amalula okitegedde ali married mu Amalula nono ali married mu Amalula bamuta small boy waliyo ne Kajegere waliyo Kapaapaali waliyo the new Amalula Warriors waliyo Jamila otimu y'abantu mu Amalula kakati amoti twagala otulambulemu ku nsonga ya Fefebuso okuvaayo n'akuluyimbo ng'anyumya ku mbozi enkulu nanti byebi si yekka n'abala bagenda kuleeta okitegeera paka lwanabeera nga nnyonyodde yatuukayo n'alaba nga bannyonnyola ensonga zaabwe omusajja aliwo ati munaafumamu n'asekamu nadda nyimba nzingi mujja ziwulira waliwo n'ab'amataali baleeta ekyabakubaina okuvaayo n'akuba abayimbi abagendeko n'abayita ba Beggars ekyabayisa kitya mu bigambo banakatemba simanyi olwojja kubuuza abagendayo bekyaluma nze sinnagendayo nagenda nja kubuulira ngeri gye nekimpisizaamu abagenzeyo bolina okunoonya ate ajja kuba maze kuddamu kwogera kuba kati abadde tannabakuuge nze badde sinnagenda ggulu naye bwe naba ngenzeyo babwali n'amala agamba nti mwe muli ba Beggars era ojja kuwulira reaction yange owulidde enensi kati omuntu atali Beggani nga ne Museveni yennyini gavumenti ye Begga nabo basaba obuyambi mu nsi z'ebweru kati ate oluffe bakamukujje so owulidde ne Bobi Wine yennyini afuna obuyambi olwagendako e Bulaaya n'atema omulanga bannayuganda ne beekolaakolamu omulimu amuwa akasente so ekyo terina kuba na nsonga ekyo buli nsi yonna yena babeega ne mumakyaki omusajja asamala kusabisa n'agamba muyise akabbo watali Begga buli muntu alina kwerwanako just fe tetulina buzibu salimu saleba abatuyita atuwe transport gyali wala oba sikyasemberesembereko n'okutuwa ennyonyi oba aweerezeko helicopter Amalula agigambe nti abantu bamwe 12 mwenna mbaweereza ennyonyi ke banoni ne insurance nga twatugudde ekigo osuubira zigenda kubeera ennyonyi zigwa buli kanaku wano e Uganda okitegera bulungi
zigwa waliyo ebibuuzo ebirala mwagala ebizimbe nawe weekwata. How does it feel to be amongst the lucky few who are going to be performing on UG Connect concert this evening? I really feel very grateful, very, very grateful. Thanks to God. Thanks to God. So you're representing Gulu, northern artists from Uganda. What does it mean to your career to be amongst the lucky few to perform? I feel very blessed to be among the lucky few people to perform in the UG Connect. And yeah, what I can say, we are all Ugandans. We deserve this. So thank you so much. What do you think of this concert? I think it's a very good platform for the musicians, for all the musicians in the country. You know, as artists, it's been 2 years. We have not been working. So musicians are very broke. Let none of them lie to you. They're very broke. So, including me too, but I'm not broke though. So we feel this is a blessing because at least you're able to perform and then get a little token to keep you pushing. And of course we miss stage though. So we really miss to perform. That's why don't be surprised that some of the people will come here and say that, you know what, we really just want to perform even if you don't pay us. But I don't think that is the right way to do it. Simanyi, you feel in Uganda as a country and what has been going on and what we have been observing. There are people who are enjoying the lockdown. Why am I saying that? There are people who are getting some money with this lockdown. They're enjoying it. They feel it should last forever. But please, there are certain groups of people who have been suffering for 2 years, 2 good years. No money, no what. There are others who are very sick, the likes of Lil Puzzle. These people, if they had been working, if they had been performing, right now they will not be begging on social media. We also have Lil Roy from Northern Region. If they have been working, they would have saved more money to take care of themselves. So right now, on behalf of them, please, Lil Roy and Lil Puzzle, I think if you have a little, kindly do something for them, because for Lil Roy, for so long he has not been performing, and then he's having a very strange kind of illness that is really taking over him for a very long month, and we really need to do something about it. I've seen some people criticizing Lil Puzzle on social media. I don't think that is human enough. If you're human, that's not the proper way to do it. You don't need to tell someone when they're on their sick bed. At that moment, they need somebody to be around them, somebody to concentrate and then encourage them to heal, not to hear those words. Please, let's leave politics out of the music industry. Okay, Liama, as we're getting done with this interview, how does it feel, you artists from Gulu, to be seeing artists? Very disheartening. It's very sad that in Uganda as a whole, there's this instinct which is created in Ugandans that the other side, there's nothing good in it. We can see whatever's been happening right after politics. The government is taking over the industry. They've turned the musicians to become beggars. That's why you see most of the big brands are going the other side. Yes, they deserve it because you didn't open the place. And for the people for the artists of Gulu, by the way, to tell you the truth, none of them received anything. And a few of them received the banja. What should we say? Nabanja's money. Few of them received that. But that is not enough. There are so many musicians in Northern Region who are suffering silently. And for so long we have been ignored. You can see, like I told you, right after politics, they started to give more focus into Gulu. That means there's something hidden. So musicians in Gulu, please, I've seen superstars, guys. A few days ago, we were in a meeting though. So we sat in the meeting and then they were like, you know what, register under us. You know, when someone comes in from a different region, that register under us. Yet for us, we also have our own groups, our own music groups. There's so many down there. Why not talk politely? There's this pride Uganda has. Let's stop it. As from the Northern Region, we also have something to give.
We are bigger brands. That's why I have seen, because of the money, some of the brands from this side, we used to call them for collabos. They didn't want to know about us. They'll be like, Banaga, but surely. So this time around, they're calling for collabos. Come on, if you want me for collabos, come. We will do it.